olyoka ofune bakazanyirizi ffe twagala kugula era tutandika okusonda sijagamba musiraamu kusonda nenosa nemu Supreme Council esobola okusasula yenna agibanja tetujja kubakubira mulanga rest assured era abagala okukikozesa nga politics oba drama oba comedy discourage them tekijja kubeerawo naye mugambe ku balamuzi abo mugambe ku balamuzi. Assalamu alaikum. Ye Mufti Mubajje kacyanga ensonga z'obuyisiraamu zibaawo kacyanga batandika okwemulugunya ku muzikiti gwa Oldi Kampala ogugambibwa nti gwagala okutwalibwa abatamanya ngamba abadde akyasirise ensonga zino abadde nga atannaba kuziraba wabula amaze n'avaayo n'ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso amaze n'avaayo n'ayanukula ababadde bamwambalira nga bagamba nti lwaki otunda emmali y'obuyisiraamu amaze n'ayanukula ababadde bagamba nti tukwatenga abasiraamu twesondemu akasente tuliyirira abo abaagala okutwala emmali y'obuyisiraamu beesonyiwe ettaka lyaffe. Mubajje Mubajje amaze n'avaayo n'abaanikula ng'agamba nti bali mu katemba oyo kazannyiikirizi bali mu katemba nga bagamba nti tusonde ensimbi ye si mwetegefu kusondesa abayisiraamu nsimbi era n'agamba nti abalamuzi ayagala baveeyo boogere ku nsonga ezo. Kyewuunyisa nti ye ensonga ezigenda mu maaso ku muzikiti ogwogerwako azimanyi bulungi amanyi n'abaani abatuufu abali emabega w'okutwala emmali y'obuyisiraamu okugisaanyaawo wonna mu ggwanga weeri naye ebintu bino yabiraba ng'ebyokubalaata abiyita katemba yeerabidde nti abayisiraamu basobola okuva mu mbeera ate ne batabangula emirembe egibadde gikyaliwo mu busiraamu kubanga omuyisiraamu ye muntu atasaagira ku kintu kya Allah. Emmali y'obuyisiraamu teriiko muntu ssekinnoomu nti gundi ye yagigula era kibeewuunyisa okulaba nti kigambibwa nti ate omuntu eyabawola ensimbi ezo ayagala kutwalamu kifo kya muzikiti omukulu mu ggwanga Uganda. Ekyo kye kibasiikudde emmeeme ne bagamba nti bo tebasobola kukkiriziganya na mbeera eyo bwe kiba kyetaagisa kusondamu kasimbi bakasonde bataase emmali y'obusiraamu. Bw'atyo Mubajje bw'asazeewo okubaanukula nga yamuyita katemba kyokka nga n'abali ku mulamwa gw'okukuuma emmali y'obuyisiraamu bagamba nti ono si katemba tulina okutaasa ekyaffe ng'obudde bukyali ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Mu budde buno si bwakwesonga mu ngalo gundi ye mukyamu gundi ye mubi gundi ye mubi wabula tusooke tutaakirize emmali y'obusiraamu. Omanyi singa abaana bo babeera nga babadde mu kulwana omu n'akuba munne ekikonde n'azirika essaawa eyo nga ggwe maama oba taata obeera toyina kunoonyereza ani mukyamu ani atandise olutalo obeera oyina kusooka kutaakiriza mwana ono aleme kugenda magombo oba aleme kufiirwa bulamu then bw'anaava mu ddwaliro olyoka obatuuza onoonye ani yali omukyamu ani yatandika olutalo era otandika okugaba ebibonerezo. Naye Sheikh Mubajje bw'avuddeyo okunyanikula alaze nti tuli mu katemba mukwano wano tewaliwo theatre wentuula mu studio zange okukola byenkola akazigo kange mwenjogerera ebigambo byange tewaliwo theatre. Senga ogamba nti ono abeera katemba then tusooke tunoonye katemba yatandikirawa gwe lwaki otuwa gaapu ey'okuzannyira katemba mu busiraamu. Mwe abakwata emmali y'obusiraamu ne mugisinga mu banka gye tutamanya oba wammanerenda gwe tutamanya twalaba bulabi kiwandiiko nti bawannyondo ba kkooti babawadde ensaleesale bweyoti nga mwamusa ekifo kino mwe temuli mu katemba. Wabula ffe abavaayo ne tusaba abasiraamu nti musukka mu miliyoni 5 buli omu bw'akwata 3,300 nawe owennyingi osogamba nti mpeereddeyo mukadde wange yafe 3,000 abenga naye alina ettoffaali lyatadde ku nnyumba ya Allah nawe alina muganda waatayimiridde bulungi n'omuteerayo naye abenga alina ettoffaali lyatadde ku nnyumba ya Allah kubanga omuzikiti guno essaawa eno gubadde gwa Gaddafi naye singa tugununula ne tuguzza olwo gw'abasiraamu bonna nga ne Gaddafi mw'omutwalidde Nannyini Foundation ffe b'oyita abali mu katemba kibanga bwe kujja kutunda kijja ttaka lya kijja kwe baagalamisa bajjajjaffe bakitaffe basengaffe
n'olitunza omugagga aba alese kalakata jali sendewo then omunnakiko omumumwe n'akwata akabbo n'ayisa ekiteeso n'akwata akabbo ow'omutwalo ow'ekkumi ow'emmeka leeta tununule ettaka ly'ekiggya bakadde baffe baleme kuziikulwayo magumba gaabwe kudda ku ngulu ate gwe wennyini omusika eyatunda n'ova eno gantira bakatemba bali mu katemba naye nga gwe yatunda tewali mu katemba. Sheikh Ramadhan Mubajje si kuyisaamu maaso naye ono si katemba era tewali akola kintu kyonna kulumya gwe kubanga gw'oli mayina nnyo ku busiraamu bw'oba olowooza nti gwe busiraamu obusiraamu wabusangawo n'abaakusookawo baabusangawo ne babulekawo ng'era naawe bw'ogenda okubulekawo kati siyinza kufokasinga ku Mubajje ng'omuntu ow'ekitiibwa Mubajje ng'omuntu ne sifokasinga ku mutima gwa busiraamu kubanga omutima gw'obusiraamu guli awo Kampala mukadde. Jjajjaffe Sheikh Mbogo Bwana eyalina okuba kabaka wa Buganda yabyerekereza n'asalawo okukwata ekkubo ly'okubeera omusiraamu n'agenda e Zanzibar n'asoma n'akomawo e Uganda n'atambuza obusiraamu era omugabo gwe ku Buganda ng'omwana w'eŋŋoma gonna yagukwata n'aguwa obusiraamu. Ttaka ly'e Wambogo e Kawempe, ttaka ly'e Kibuli, ttaka ly'e Kampala mukadde. Kakati ekigendererwa kye kyali kyakutukumaakuma abasiraamu tube n'awaka nga ne bwe tuba tufunye obutakkaanya bwaffe tubugonjoolera waka. Yensonga lwaki twekanze nnyo okulaba ng'awaka ate wo wali mu kusendebwa oba bataddewo ku wannyondo wa kkooti bataddewo ku nnyondo bagenda kutundirawo ku nnyondo. Sheikh Ramadhan gye buvuddeko nakugamba nti oba kibeera okke okutunda poloti ya kitanga okuli amaduuka gye yandekera naye ate bw'otunda ebijjo b'ettaka okuli ebijja ate ekyo kinsiikuula nnyo emmeeme. Sheikh Ramadhan Mubajje bintu bingi ebibadde bigenda mu maaso mu busiraamu emizikiti gisendeddwa egy'ebukoto nateete mu lubiri ewa n'ewalala wangi emizikiti gizzenga gisendebwa. Sheikh Ramadhan Mubajje twasirika nga tugumidde ku mutima guno kubanga buli bwalinga obuzigo kitaffe bwe yatulekera naye nga wano we wali ettaka ly'ekiggya. Kakati bwe kyatuse ku ttaka ly'ekiggya ffenna ne kitusiikuula emmeeme ne tugamba nti nedda kino tekigenda kusoboka. Tetugenda kunenya Mubajje wazirya otya era wazirya ku lwani oba wazeewolera ku lwani naye tusooke tununule ekifo kino then ebirala tuneetereeza nga tumaze okuzza ekifo tumanye baani abaali emabega w'eno embeteza baani abaali emabega wa gino emirerembe era oluvannyuma lw'okubazuula bambuke Supreme Council mbagirawo kubanga eyalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga era tayinza kuddamu kugwesembereza. Kakati kya nnaku nnyo era kya buswavu nnyo tinze yavaayo nezija ne idea ey'okusonda ssente ezisobola okununula ekitebe ky'obusiraamu ekikulu oba omutima gw'obusiraamu oba embuga y'obusiraamu enkulu. Mubajje ampise munnakatemba siri munnakatemba ate bwe ntyo bwe mbabuzaabuza. Ne Museveni yasooka kulowooza nti ndi munnakatemba ne Museveni yasooka kulowooza nti ndi mulwale naye nze bwe mba nsonze ku kintu mba nkisonzeeko. Era nasaba abasiraamu ab'ensonga mu Uganda ab'ensonga ne bwe kinaaba kyetaagisa ziisa Kibuli nja ziisaayo tusobole okununula Kampala mukadde. Weewaawo bali b'Ekibuli n'ennyumba ya Allah eno bagyetaagawo ate ekyabafuula ab'Ekibuli lwa mirerembe egiri awo e Kampala mukadde. Era bwe banandeetera akawunti oba bwe banampeereza akawunti nenkakasa either ng'eri mu mannya g'omulangira Sheikh Kasimu Nakibinge oba ng'eri wansi w'obukulembeze bwa Kibuli tugenda tandika okusonda ssente okununula omuzikiti ogwo siri mu katemba. Musonyiweko Sheikh Mubajje siri mu katemba ndi mu bya ddala. Bw'oba okakasa nti omuzikiti ogwo gwagala kutwalibwa lwa ssente ezibalemeredde ezibayinze ate lwaki totuleka ne tusonda ssente
oba muyina ekigendererwa ekiri emabega mu kyo nga muyise mu kya ssente okusaanyawo obusiraamu nga mu mwalowooza tetusobola zikola ki kuzisobola. Sheikh Ramadhan Mubajje Abasiramu tuli bagagga sina bagagga Abasiramu ffe tusinga obugagga obuwumbi 18 obusiraamu obulamba bonna mu Uganda nga butulema tutya nga tulina n'emikwano gyaffe ab'ensi endala Abasiraamu abasobola era tutuyambako ng'omusiraamu omu asobola okuba n'obuwumbi 18 ffe nga butulema butya ne bwe zinaaba enkumi ezezi 3 tugenda kuzisonda twagala ekintu kimu mu mutima gwa Busiraamu okuddako nga mwalina ekigendererwa kyammwe ensonga bazisema abamawulire biki na bino of course mwabikolera mu nzikiza naye birina okujja mu kitangaala tebaba abamawulire ffe twali bitegedde tutya. Era ekirala bwe muba Sheikh Mubajje mutya amawulire era mulekeraawo okukoloboza ku ttaka ly'Obusiraamu okukola ebintu ebyesittaza Obusiraamu n'Abasiraamu ogambye tojja kukkiriza kusonda ssente gwakkiriza nasose kwebuuza ku ggwe Sheikh Mubajje onyanikudde noga tojja kukkiriza ebyokusonda ssente yerere kubanga mmwe mwemalirira mwabeemalirira Sheikh Mubajje ate lwaki mwagenda ne mwewola muba muyina obusobozi okwewola kyali baddokke mwabalina obusobozi lwaki mwalemwa okusasula wabula ye Sheikh Mubajje kyabye kola statement sigenda kukkiriza bannange kusonda ssente sigwakkiriza kuba siggwe yantuma kukuvaano nnyani kula abasonda ssente wesonda kula mmwe oyo muli mu katemba sijja kukkiriza Mubajje siggwe yantumye okusonda ssente siggwe yantumye okusonda ssente era siggwe alina okuŋŋaana okusonda ssente era siggwe alina okunnyimiriza okusonda ssente zijje zinunula ekitebe ky'Obusiraamu nze siggwe yantumye ng'oŋŋamba otya mbu tojja kukkiriza kusonda ssente gwe yantumye oba ntambulira ku peesiyo sikyatambulira ku peesiyo munnaye nina kwesonyiwa twakuvaako dda kati okola by'oyagala twakwesonyiwa dda ow'ekitiibwa ennyo gwe tussaamu ennyo ekitiibwa munnange Mufti for life twakwesonyiwa dda twakuvaako dda ffe twagala kimu kutaakiriza kitebe kya Busiraamu kutaakiriza maali ya Allah kutaakiriza mbuga yaffe buli kika kiba n'ennyumba enkulu ey'ekika oba osendeko ez'abaana naye eyo yo eba tekwatwa kati ne Kampala mukadde ewalala yonna oba osozannyirawo naye awowo si walungi yadde n'akatono kuzannyira kati lwaki buli muntu abaako n'ensobi gy'akoze oba n'ekikyamu ky'akoze yeekwasa politics bano babiteeka mu politics kwegamba twafuna obuzibu kati buli muntu akola ekintu ng'alinayo ekifaananyi ne mwami Museveni bw'omwogerako batandise politics balese politics mu Busiraamu yes politics is everywhere naye sirowooza nti ggwe okwewola ssente waziriira ku kaadi ya pateki ffe tulyoke tubiyise mu politics madde mmanyi nti wazeewolera mu Quran wazeewola oyogera Oluwalabu wazeewola olayira tewakozesa kaadi ya politics yonna tewakozesa kaadi ya political party yonna naye wazeewola kati gwe lwaki Omusiraamu bwajja nga tayambadde kakofiira ka bbulu aka FDC tayambadde ka red aka nuupu tayambadde saati ya UPC tayambadde ya Jema tayambadde ya Conservative Party ate ovaayo n'ogamba nti batandise okuleeta politics mu bintu bino buno si politics ono si politics buno Busiraamu w'ekitiibwa Sheikh Mubajje Ramadhan baabo batandise okuleeta katemba mubagala kusonda ssente ate gwe yazeewola ne zikulema okuzza nsigwe mu Nakatemba ffe abaagala okununula ffe bannakatemba omusajja ng'alumirirwa eddiini ya Allah ng'ayagala ennyo eddiini ya Allah n'envaayo ne ŋŋamba ab'ekibuli be baba bateekawo accounts oba Sheikh Mbuga Kasimu Nakibinge Mulangira bateekewo accounts
tusondereko ssente nze nsobola okukunga abasiraamu mwemwe mulowooza ndi mu katemba mu buli kyenkola nabaleka waawo mubeere awo musamalirire ng'embwa eyo tekikooni muguumale